Kati sawa zino nkulaba okuteremeenti ovuga boda. Vuga boda sente za boda iyo wakati mu kufuna boda no wakati mu kuvuga boda nafunyamo kebizibu bamanyi nti ebizibu tebimanya nyumba mbi na gata nengenda nenfuna nenewolo obusente nengenda nenfuna piche ya loan okufuna piche ya loan nagivuzeeko emyezi bajja abadde 3 ne baginzibako bwe bagibye ne bankwata ne banteeka mu komera namazeeyo emyezi 3 nga nanyini yagamba nti ffe tuba twakola contract nti nakuwa pichi yango givuga oba bagibye bate bagibye no sigala ng'okola ki era okuvaayo namaze musuubiza nti ngenda sigala nga nsasula nengooza ngenda zijjawa bwe navuddeyo natuuse ng'ebintu byayonoonese ng'embeera si nnyangu nenfuna eyampadde ey'ekibaluwa eyo gy'ovuga ng'osasula buli lunaku omu kitundu oba olumu 2 kisinziira omuntu ekisa ky'abakwatiddwa kati eyo gye ndi mu kuvuga obudde buno naye ey'ekibaluwa eyo yagumu kitundu oyina omuwa oyina osigala ng'osasula bali abakampuni abeeri gye babba oyina okusasula akazigo w'osula oyina osasulira maama oba jjajja mu kyalo kuba babeera bonna maama agenda nakola oba busigalo n'akoma waka ne basula wamu oyina basasulira batoba basoma ebitabo si byangu. Kati boda eno gifuna eri ogifuna ogibba sente zo wazijjanga wakuba wali nakome wali kulongesa toyi wakati wano mu kuwanja mu kulaajana ennyo naweebwa amagezi nti ngendeko mu banka gye bayita Pride nengenda mu group loans ne bampolayo emitwalo gyali 5 mu kugimpola nengenda mu company ne bampa piche ya loan. Process eyo wayitamu otatunyumizemu kubanga process yayo inokubeera n'endagamuntu oyina ndagamuntu yonjirina endagamuntu njina ne driving permit ya boda kirasi ya boda nayo njirina kuba eyo company yampa pichi yanyamba ne bampeerako ne offer ya driving permit abagibalirako ezo zosooka owaayo ne bagigatta ku loan iyo. Kati bwoto bwafuna loan ndio nafuna loan ya pichi n'entandika okukola naye ekyomukisa omubi ne baginzibako oyinza okumbuza bagibba batya mwana watu no kalifomu bamuteeka ku ssimu nasanga omusaabaze n'angamba tugende ontwale kukasawe kennabweru wano wansi ebwayiisa mukuŋŋamba nti tugende ontwale bwe tutuuka kasaawe angamba nindaako ogenda kunzizaayo saawa emu n'ekitundu ekawungeezi mukuŋŋamba nti nindaako waliwo omulala eyajja gwe twali tulinze yajja adduka naga boda kwako enesimu oyogere noono akulagirire wookola ki woogenda otwala ono woogenda omutwala nti kale nompa essimu gwe nagikwata nti okwogera nga nkanya kuyita alo lwawuza sikuwulira netiwaaka sikuwulira nenda owulira nga amaanyi ganzigwamu kalifomu yali ku ssimu ndula nga amaanyi ganzigwamu nga ntuula wansi nga bakwata essimu zange bakinzijja mu ngalo nga bakiteeka mu piki nga basamba nga batuula nga mbalaba naye nga sobola okunyenya olugalo bwe nti piki nga bagitwala awo wenyini waggulu ku kisaawe awo wenyini kasaawe kennabweru waliwo poliisi weeri naye ekyamazima entwala gye bagitwalamu ne kalifomu nga omumanyi n'omuntu akuyitako abalowooza oba oli mu bibyo oba olina mulalu yes kuba nali natulabe nti ebbaliwo oluguudo nga mpulira nga ndaba ebintu byonna byetooloola bwe biti nenzirula enkeera bwe namala okubanga ne bateekako ekipaaza amazzi oba zaali 3 namala okubanga atereeramu kati nenkeera nenziruka nengenda ku kampu ne bagaba nepiki bagibbye akwata bukwasi ne baŋŋamba totunyumiza ebyo paka munda olwo okusooka okuripootinga ku poliisi ey'ennabweru anti nayina sooka kubali kuba bali be bakama bange be bampa ekiddako nyizo lipootinga awo ate nga bo balina enkola gye bakolamu ebiki n'okubanga ne tracking ekyali mukuba tracking ebali bagimpa nayo bagimbalira nti ne tracking tugikuweereddemu kati be baŋŋamba nti ddayo ripootinga ku poliisi ne reference njiyina wano nenzeyo ku poliisi nendipootinga nengenda ne wa poliisi surgeon nampa ebbaluwa eraga nti natuusiddwako obulabe obwa kalifoomu naye era byonna tebyamponya kusibwa. Sente z'eddwaliro zijjawa? Omusawo yankwatirwa ekisa manyi bwe obeera nga weeyisa bulungi mu bantu obuyambi bujja. Omusawo yankwatirwa ekisa abeera awo kyengera bamuyita musawo Ssuubi nanteekako eccupa z'amazzi ezo bayanga buli ccupa yali yagumu kitundu naye naŋŋamba tewali buzibu tujja kulaba tujja kwebala mpolampola ekikulu gwe kubeera ng'okoze eki ng'oli mulamu. Ovaawo otya kuva ennabweru kugenda ekyengera? Kati bwe nabeera awo wansi nga ntudde omanyi kalifoomu ono naye abanga mwenge empewo gy'ekoma okufuuwa
agenda kenderamu kami kukenderamu sente zinaina mu nsawo zinaina akakola tebazikwatako yadde 10 tebakwatako yadde 10 sente zinaina mu nsawo nainamu nusu bazalinga 9 oba mutwalo kwenakwata nengamba wa boda ntwale ekyengera nenga sibitegeera ne bantuuza ku boda ne mukwata ne munyweza nampisa ku Northern Busega mpaka Kyengera yatuuka Kyengera ne mugamba nteekaawo we yanteeka tufunga amaanyi okimanyi naawe omutwe oya nga kugenda bwe guti we yanteeka wagira omuntu yali amanyi yali ali mukunyuka wazo twingira saawa 3 kunyeza ekiro yali anyuka n'agamba kyekibadde Katongole obadde ki kwe kunkwata nantwala ewaka. Kati saawa zino obeerawo? Essaawa zino mbeera Kyengera. Era mwali obeera? Ekiŋŋaana okuva Kyengera nti ne bwe mba nga mbuliddwa akasente nsobola okufuna afazaali ampola akakomando. Mu Kyengera? Waawo watuukira? We natuukira abantu we bammanyi era we nzimbidde obulamu ebbanga lyonna era we ntobedde ng'abantu bakola ki? Abantu balaba. Budde buno mbeera Kyengera nvuga boda y'omugaga ekibaluwa nga bwe nkunnyonnyodde nagattamuko n'okuyimba ekyandeeta mu kuyimba sitole yali mpanvu nawe nkunnyonnyodde nti nafuna wali obwagazi naye mu kufuna obwagazi nenkizuula nti okuyimba oba talenti kyekisobola okusasula mukadde akangu n'ogula ekibanja nosobola oyamba famire gwe bw'omanyi bwe nalowooza nga mbiyingira olwo biyingira naye ate nabyo era bikaluba olw'ensonga odiyo ya ssente vidiyo ya ssente okuzanya ku TV nazo ziba ssente kati awo nawe byakalubira naye nga sofa ninawo music ninawo videos nga 3 ninawo neziri mu studio ezalemerayo olw'ensonga y'akasente. Kale tunatuka kuyimba tuddeko emabega taata wangambye olina emboozi mpanvu nnyo we bamusibira ebintu by'okumusiba emboozi wagitemyetemye taata kyekimusibya ekituufu? Taata ekimusibya kaŋŋambe nti kunywa mwenge nti kubanga bwe yamala anywa omwenge tamala lunaku nga tagenze mu bbaala era akakasa nti omwenge gw'aba alina ku mutwe guba ng'ogukendera ateekako omulala simanyi na ssente wembadde nzira ssente azijjawa simanyi wajja azijja naye nga bamanyi nawulirako nga bagamba nti omunywi w'omwenge olwaleero bw'ogula enkya baba toyina bw'ogulira nabo bakola ki? Baggulira. So kati ndowooza bwe kityo bwe kiba so taata oyo mu kubeera mu bbaala omwo nakunyonyodde nti abavubuka bwe balwanira abaali balwanira ki tewali yamanya mu kulwana bakuba bubi omuvubuka ekikonde n'agwa wansi n'akubawo bubi oba yali nkoona n'afa kati mu kufa nga bw'omanya ebintu by'amateeka bye bazze okukwata bakwata buli eyabaddewo eyakubye enduulu n'eyawagidde mwena babakola ki? Taata ne bamutwala. Taata kati ali mu myaka nga 86 n'agenda ne yeebaka mu prison e Masaka yagenze ovaayo nga yenna afunye ebirwadde eno omubiri gwonna guyise olukuku n'omala omulaba bw'afaanana olwaleero n'olaba bw'afaanana olwaleero naawe amaziga gakuyitamu sooka asula mu kiyungu bamuyamba nti kale webakekaawe nga gye tukumanyi nti obadde waakuno ku mbiriizi webakaawo mu kiyungu ndowooza naye nakubambye mukazi musajja watu yamusukkako n'asalawo kati omwenge agufuula emmere kati yatabukira ddala ne bw'omuweereza kati 15,000 aba tanazijja ku mobile money nga yazinywedde dda. Abaana be gwe wakumeka wakuna mutaata? Yes. Abaana abakulu era gwe mukulu? Bamuvaamu. Bakulu bange mutaata bonna bamuvaamu. Ekyabanyiiza kutunda bibanja. Twalina ebibanja byali ndoza nga 4. Byali side z'endagwe. Bwe yabitunda najja n'agulayo embirizi ebibanja bimeka ng'omwenge tegunnamuwamba nnyo naga nti ayi tuvuddeyo kati tukoze eki zeno yali nga 2,5,26 awo naye bwe yabitunda byonna ne bakulu bange ne bagamba nti n'omulaba kale ng'avuddeko ate bo banyiga bunyiizi bane mukulu wange omu ali Sudaani mutaata nga nkunyonnyodde nti buli muntu afa ku famire ye era naye kaafunye ayamba maama we naye maama we akyali mulamu ayamba maama we naye ayina abaana ne famire ate naye ayina bato be bakulira baba 3 abamuddako mu mugongo kati nange nina kufa ku bato bange buli omu kwegamba afa ku kafamire ke nga bwe kali bwe kataka mwetoolodde. Tudde wano ekyengera kyengera oyinawo mukyala? Kyengera siyinawo mukyala naye nga wembeera. Toyinawo mwana? Omwana nina omu
naye olw'embeera y'akasente nga bw'omanyi nti omuntu bagamba omwavu ayagalwa nnyina n'omukyala naye yalaba ndowooza ebizibu nga bisusse n'agamba nti wajja soboka ng'akawunga kafuuse akawunga ewaka ebizibu bingi alaba ne famire ndowooza talina nnyo weetudde kuba omuntu okufumba mu maka nga nazaala apangisa jjajja apangisa taata apangisa naawe omwami opangisa ndowooza famire neemugamba nti awo tewali fiyo yamukulekera omwana yamundekera era ninaawe omuntu amundabiririrako yamukulekera bbanga lyenkana ki yali myaka emeka kati sawaza omwana kati ayingidde ndowooza emyaka ng'ebiri mu kitundu omwana ayingidde emyaka ng'ebiri kyemmanyi yes nina omuntu amundabiririrako kati oyina omusasula ez'omulabirira buli lunaku yes osobola omusasulayo 3,400 olunaku ez'okumusigaza. maama yamuleka wa bbanga lyenkana ki? Yamuleka ndowooza yali mu mwaka nga gumu n'emyezi ng'ebiri awo yamulekera yali akuze. Kati saawa zino embeera eri etya? Essaawa zino embeera mbi. Essaawa zino embeera mbi lwakwekaza nti ndi musajja naye embeera bagamba nti eyungula ezziga embeera mbi nti obudde buno nga bwe kunnyonnyodde nti bansiba emyezi 3 nagenda ovaayo nga landiroodi yali mugumiikiriza teyakasuka bintu bweru ni nagenda ovaayo ng'ebbanja likoze eki yeyongedde kati bamanja ndowooza emyezi nga 5 ku 6 mu nnyumba mwensula meka olozosasula renti obudde buno ennyumba nagiyingira ye 5 nakunnyonnyodde n'agiteeka ku 7 wayita emyezi 3 obudde buno eri mu 9,000 9,000 emirundi 6 buzibu bwereere 9,000 emirundi 6 zibeera ssente meka 18 3 oyingira mu 5 nga emitwalo nga 5 n'okusukkamu kubanga kati awo ezo ze bamanja wano wensula ate n'eri mu kyalo jjajja gy'apangisa ava kunkubira kati n'aŋŋamba omwezi guweddeko kati bawezezza emyezi egi baba banja bo basasula emitwalo 10 kuba ennyumba yaabwe ya mitwalo 10 kuba balina rooms 2 olw'ensonga famire neneemu waliyo bato bange jjajja maama akazigo akamu bwe kati kabamala balina akazigo ddabo mu maaso n'emabega era balinawo akadaaladaala balinawo batundawo bibiri n'obufutafuta buno obw'ettaala bupalafiina yes Muzirakisa wave inagamba nkuzaayo ku ssomero okusoma okyali muto oddayo osobola okuddayo n'osoma bweguba ng'omukisa guzze kuba okusoma tekuliiko myaka ate okusoma olwedde naviira mu ssomero saasukkanga 5 nabanga wa 2 wa 3 wa 4 wa 5 nazo ezimu ku nsonga ezasanyusa ba teachers kuwa basale nzanya katemba ndi mugezi ndi sharp ne banga bampa basale yani bagenda n'obabuuza ku ssomero gye nali nsomera nina ebibiina bye nakuliranga wali ekibiina kye bayitanga bakitanga kitovu mobile wakiwulirako kitovu mobile kyayambanga abaana kati ekyanyambangako bwolumu ku requirements waliyo bayita kanaka Uganda nakira kyekitovu parish so banjagala lwoba nali mugezi nzanya katemba nga ndi sharp kwegamba nga seetulako yes ati folina ve nagamba omulimu gwa boda guveemu njagala ogenda okole omulimu bwe guti njagala ogenda olongoose ente zange nkuwe ssente bwe ntyo nguvudde mu bwa boda tewali kyesitasobola kukkiriza obudde buno as long as kivaamu ssente nga kisobola ovaamu ssente jaswakwa nti ekirungi ekiri mu boda erimu ebirungi n'ebibi byayo nti boda obeera ku risiki budde bwonna osobola okufuna accident boda bazikwatakwata nnyo tosobola bakayiyamu gumu 2 oyiya kuweereza akabe wakakasampa tewali mulimu ogutali mu bizibu naki bagikwata naye ate ekirungi kya boda nti ate yo ofunirawo nti olugifulumya bwoti ewaka atiisa osofuna omusaabaze nga walayisi naye ng'omukoze eki ng'omufuniddewo awo wenyini kyekimu kya boda nti kati ngaffe abalina famire eri mu kyalo nga n'ekyokulya tugula kigule kuba obudde buno maama talina kibanja jjajja talina kibanja tebalina lusuku bagenda ttema ttooke ekitegeeza nti buli mmere gye bateeka mu ntamu erina kuva mu nsawo ate ensawo ng'erina kuva mu nsawo eyange ne muto wange omu ne maama akoloba usigaalo so kitegeeza nti boda eno ennyambako nti wemba nfunyeewo nemba naakakolayo 5,000 nsooka ne nzibaweereza aye ne ndyoka mbyanze ebirala yes tudde ku kaliya ya music byonna tubiwulidde
music omuyingira ddi omuyingira otya? Kati music nga bwe nkunyonnyodde nti wali we twakoleranga ku Nabisere nafunamu ekinyegenyege natuula wansi ne mbirowooza ne ŋŋamba naye nkoze ntya siyina saamala siniyafo nti ngenda funa omulimu ogutegeerekeka siyina wa kika kyange nti agenda kukwata akakadde akakola eki akampenga capital nti kwako ogenda okola eki ogenda otandike ne ŋŋamba nkoze ntya konze kanyingire music nensalawo ne ŋŋamba mukama kitone kiki yampa kuba baŋŋamba nti ebitone bisasula ebisasula bayitanga kiprotiiki kyamulikira ebiseera ebyo yadduka jasa oludduka olu yes obulamu bwe ne bukyukirawo nendaba nga ekitone kikola ki kisasula kati nentuula wansi olwo nabenayo ebyo mbirowooza mu lusuku enkoni yes gye bali batuwa okulabirira nga tebannatugobamu ebyo ebibanja kati natuulanga eri mu lusuku wansi nesooka nenkaaba nga ndaba ewaka embeera si nnungi kati olwo mbirowooza neebuuza naye nina kitone kimbulamu kikyensobola okudduka kuko twagana nagezaako okuyiga ebikonde waliwo omwami bamuyita Master Tom ali awo Nkone kati akyatendeka bikonde n'ebikonde nabyo bitiisa nenga kati nkoze ntya katemba muzibu nnyo katemba muzibu ekyo naawe onjulira nti mu myezi 6 oba mu mwaka muyinza obutafunayo munnakatemba afuuse w'amaanyi mu mwaka mulamba so ate music ye tasaweza myezi 6 nga tabawaddeeyo muntu aki ow'amaanyi so neŋŋamba kati wemba nsobola okuyimba kanyingire okuyimba olwo nti wenzija otandika okuyimba nenatandika oyimba olw'okuba nti nayina ennaku n'essanyu ennaku ey'essanyu kaŋŋambe bwe ntyo nti jjajja ku bintu bye yali ankoledde oluyimba nasooka olimba oluyita jjajja wange nasooka kuyimbira jjajja akasente ate niko nafuna emitwaba gyali 6 akayimba ke nasooka oyimba wakayitanga jjajja wange era kali kagamba nti yabaawo ku lwange jjajja yeyandabiriranga okitegeera ke nasooka oyimba nga ninga amwebaza kuba kyenali nsobola omuwa obudde obwo nti wentandika okuyimba oyinza okumbuuza sente za studio sente za studio era wembadde nzira sente za studio azijjawa je by then wali osasula sente meka? Studio natandikira mu Nyendaawo kuba nali nakolerawoko nawo nga nkola ku library buno obwokusala ennyimba kati studio batusalirangako mitwalo 5 producer oli mukwano gwo n'omuwaayo 3 n'omuwaayo 4 n'akukolera otyo twajja okutandika nga tuyimba kati bwenamala bwenayingira e Kampala nentandika okukwatagana ne Makindi yangendayo e Makindi nembeerabeerako awo nembeerabeerako mu abo abantu nembafunamu emikwano kati obudde buno osobola ogenda e Makindi n'aba producers abanyamba kati nga Mr Beats Ivo n'abalala ne Nexo awo osobola aliyo naga nti omanyi nti oba inayo 5 leeta kolere n'akukolera kuba olw'ensonga abasinga mu mikwano gyange abaneetolodde bamanyi ebizibu byenkitamu ate nga balimenti obununuzi bwange tunuulidde kuyimba kubanga okuyimba abantu abali eyo bwetu nga basazeewo ne bampagira ne bagamba nti katumuwagire oba katumugirewo omubiri mu mwaka ogwo oba myezi 6 n'amaaso obanga nazofuna ekibanja ng'avudde mu bwawusigalo byonna nga biteredde just obuwagizi era tewali buli kimu ky'osaba kisobola okusoboka. Yes. Saawa zino olinawo nnyimba kinaki? Saawa zino nkunyonyodde natandikira ku lwa jjajja wange oluddo weeruli n'ennyimba okimanyi olina bbaawo nagezaako yimba music owa message kimanyi olina bbaawo wasinziira ku ki? Just nasinziira omanyi ffe abantu ffe abayimbi oba ffe bannabitone osootula wansi n'okuliyetinga story yadde tekubaddeeko mu kuyimba nti omugenzi Amani Basudde yayimbanga ekintu ekyali mu ssabo ne abakazi bakabajja ne basinkana mu ssabo ne balwana naye tekiri nti yakirabanga naye nga byaliyo. Yes, byaliyo oba n'abiwulira buwulizi n'akiwandiika so nange olwo oluyimba naluwandiika nga nsinzira ku bye nali ndaba ndaba abakyala abakulu abeesiba ku bavubuka abato biki bwe bityo obo ne bavaamu n'okufa era nagamba nti gwasigula muka munno oyo yantaana oyagala muka musajja ekiddako oba oyo yakufa yabajja kujjawo kati nagezaako yimba music message like music ng'alimu message akuba nti yamunaye tebabiwulira ninayo olulala baluyita ogusaanyaawo nawo olulala olupya yonna audio ogusaanyaawo video jjajja wange video n'okimanyi olina bbaawo video era banyambanga ofulumya video linajja nagamba nti oba kati nga gwe ng'olina kamerayo n'oŋŋamba jangu nkukwate tofaayo oli najja nakwata n'omuwa emitwalo obanga 5 oba 10 oba n'obutamuwa naga atuwali buzibuzi ngenda kukwata. Yes, nawo olupya luyita It's Over mukama lwe yakanyamba naye olwo lukyalimu audio olw'ensonga y'akasente kati embeera yatabuka
Era n'olwokuba nti lupya ensonga eri nti already bagenda okunsibira lwaliyo mu studio producer lwawulira byonna ebyabawo n'agamba kandokuwe balance ne bootampa producer kye bamuyita Mr. Beats yalukola then Nexo na mastering nanyambako dumaliriza. Kati saawa zino kiki wandeetaaza omulabi ali eyo okuyambako ky'owulira ky'oyagala? Kyamazima ekyo kibuuzo kinene. Nga bw'omanyi omuntu enjala webanga emuluma n'omuterawo ebyokulya nga bingi biyinza n'omulema okulya. Kituufu. Nga bw'alaba kino n'agamba ne bakati nsookere ku kiriwa ndumaliriza n'okulya kukoze ki? Kugaanye. Obudde buno ebintu bye neetaaga oba bye nsaba omuntu yenna asobola bingi. Naye buli omu k'asobodde ke tutandikirako okuzza obulamu. Nze kisinga okunnuma obudde buno n'ekinemesa okwebaka y'embeera y'abakadde bange gye balimu mu kyalo. Mama wange ne taata. Taata wange ali myaka kati 86, jjajja wange ali myaka 75, jjajja eyankuza azaala maama, oyo gwe gambye ali muziga apangisa. Maama ali myaka kati aka naye ayingidde 5, maama naye ali muzigo. Bato bange bonna batunuulidde nze. Kati ekisinga okunnuma obudde buno okusooka kuyamba famire yange. Kubajja mbupangisa, bafune n'akabanja basobola okulimira, bafune we batudde. Ne taata naye yadde yakola ensobi, naye tesobola kunenya muntu mukulu. Kituufu. Naye ayambibweko agibwe mu kayungu waasula olwaleero. Yes. Ebigambo bibisemba. Oli akwagadde akusanga wa? Namba y'essimu wawe wenyinza okusanga. So oyo oyina essimu bedda tubyogera byonna oyina essimu? Akasimu nkayina naye nyinza nswala okakulaga naye bweyagadde nsooka kandageko akasimu kuba akasimu ko simu ko kakupangirira eryando osooka n'olijjamu n'olikombako nomala n'olizzaamu okalabi kalaba kakupangirira eryando osooka n'olijjamu n'olizzaamu olenga yonna bituli kasita owulira osobola okunkulira era nenkuwulira asobola okuyamba yagadde okuyamba kati obuyambi bwensaba omuntu yenna ali eyo ebweru asobola okunyamba osobola okunyamba mu ngeri yonna oyinza okugamba nti ngenda muyambako ku music oyinza okugamba nti nze ngenda muyambako ku maama tufune akataka tumuzimbire oba tumugye mbwawusigalo oba tumugye mbwawusigalo bwakola olwaleero oyinza okugamba nti taata mu kiyungu wasula tewasaanidde amufunira akazigo nekabaka mitwalo ng'etaano kwennyumba z'ekyalo si za bbeeyi mitwalo 5-6 mufunira akazigo ave mu kiyungu oyinza kyonna kyosobola oyinza okugamba nti nze ninawo kano ntibanze ninawo ngoye netutwalira bato bange oyinza okugamba ntibanze ninawo buwunga oba sukaali oba sabbuuni kuba byonna tugula bigule akawunga tukagula emmere tugigula enva tugigula sabbuuni tumugula n'ennyumba tugipangisa n'akataala katadooba ke bakuuma amafuta ga parafini tukola ki tugula magulu yes so kati obuyambi bwonna obuliwo nze mbwaniriza akuyambye akusanga wa namba y'essimu gitusomere nga tumaliriza ayagala okunyamba mu ngeri yonna ennamba yange ey'essimu eri 070 46 57 88 7 Idem 070 46 57 88 7. Okay, ABM Media kwe tubadde mbadde ne mwana mulenzi Katongole emboozi endoza mugiwulidde ekwasa ennaku naye ate ng'esobola osolvingibwa ayina ekitono ky'ayina maama owulidde akyali mbupangisa jjajja mbupangisa taata ali mu mbeera mbi teeyagaza muyambe muvubuka munnange ono almost tulinga abali myaka gyegimu kyemmanyi abali eyo musobola okukola ki okumuyamba enamba y'essimu kweri awo ku screen musobola omukubirako tali ku WhatsApp oli ku WhatsApp tali ku WhatsApp naye abasobodde era osobola WhatsApp osobola ofuna mukwano gwange n'agimpandisiza nebeera ku ssimu ye naye nga sinze embeera naye receivinga buli kimu baba wamperezaako message asobola okuŋŋamba kale buli aba yenna asobodde nga asobola okuyamba omuvuka munange ono embeera gy'ayitamu nze ngitegeera n'okusinga gwakola ki ali wabweru tuyambe tumuyambire ddala ave mu mbeera gy'alimu amannya agange nsigadde nze Abdul Musoke tukwatagane mu programu zaffe ziri eziddako
sibe bulungi mweraba.